This is from Patilla in the day, Okusokera ddala netondo okulwawo okuba nga ate mbatusaako amawulire gaffe naye nga mu byonna neebaza Mungu nti tukyali balamu abakyasobola okuba nga ate tussa tuyise omukono mu maaso tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu yes mbaniizaako wano ku Fifija the News Anchor era nga ngamba nti mukola kyamaanya nnyonnyini ddala okuba nga ate mwegyekomerako mu kibali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okuba nga ate mugyekuumirako olunaku olw'eggulo entiisa yabuutikidde abantu b'omu katale k'e Nakawa oluvannyuma lw'okusanga mukozi munaabwe ng'afiiridde mu kifo we yabadde akolera. Jjukira nti lockdown eno nga etandise nga bagirangiridde ab'obutale babategeeza nti basobola okuba nga ate basulayo wabula nga kigambibwa nti omukyalo ono abadde nga tawulira bulungi ng'awuliramu olusujjasujja n'omutwe naye nga yeegayaza okugenda okugula eddagala ng'agamba nti wanaavaawo teri agenda kumuyambako ate nga yeetaaga n'akasente ak'abaana okuba nga ate munange basobola okufuna kye bazza eri omumwa munange awo bw'atyo we yazikiridde naye nga omwoyo gwe Mungu agulamuze kisa mu kaseera ke kamu ye eyaliko Archbishop omukulu amanyiddwa nga Stanley Ntagali yes olunaku olw'eggulo yagenze maaso okuba nga ate aviirwako mutabani we ayabadde amanyiddwa nga Charles Birungi Ntagali era ng'ono abadde alina abaana 5 be yazaala mu mukyala we amanyiddwa nga Beatrice Ntagali ab'obulenzi 4 n'ow'obuwala omu yekka ate ng'ono ye yabadde last born wabula nga kigambibwa nti yafunye ataaka yafa ekiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo emyoyo gy'abagenzi Mungu agiramuze kisa so nga ate okuddako heru yeno omukulu amanyiddwa nga Mbale Peter yagambibwa okuba nti yakwatiddwa yes ono ye musomesa yagenda maaso okuba nga ate akuba omuyizi ow'okusomera erimanyiddwa nga King's Parents School erisangibwa e Kabowa omuyizi w'emyaka 13 n'afa mu mwaka gwa 2020 bulijjo takwatibwanga olunaku olwaleero lwakwatiddwa abasomesa bangi balina omuze oguyitiriza okuba abaana b'abandi naye kye mulina okumanya nti abaana bano abasinga obungi baba n'ebizibu byabwe mubagende mpola nnyo nnyini ddala. Ate ye kansala omulonde wa Gombe Division amanyiddwa nga Sebbale Sekate yagambibwa okuba nti yawambiddwa oba yakwatiddwa okuva mu makage ngero ono kigambibwa nti yatwaliddwa mu motoka kika kya drone era nga abamututte tebabadde na uniform wabula nga ate gye bamututte ne gye buli eno tewali amanyiyo mu bufu bwe bumugu giweredde ddala emyaka 2 omukulu amanyiddwa nga Kibalama John Bosco ow'ekibiina kya NUP bukyanga abuzibwawo abantu abatamanyika okutuusa kati tebamanyi wajali makomera iyo buli wamu talabikako yes n'omulambo gwe waba mufuna gwe tegulabikako yawambibwa mu mwaka gwa 2019 embeera yo bwetyo bwefaanana so nga ate gye buvuddekawo abayimbi okusinzira wali mu studio y'omukulu amanyiddwa nga Digibawa bagenda maaso okuba nga ate balajanira gavumenti ebeeko kye bawa bazze eri omumwa akatambyako mwagenda maaso okuba nga ate mukalaba nga ne Digibawa naye takyalina kyabawa kye balya wabula omukulu amanyiddwa nga Abitex Promotions yagenze maaso okuba nga ate avaayo bw'atyo n'abeera nga abasakirira wonna we yajje Mungu abeere nga ate amuddizaawo okuddako mu ggwanga erya South Africa yes abakulu bano bagendedde ddala mu maaso okuba nga ate ekintu ky'okwekalakasa bakiwanikira ddala ku ddala erya waggulu ddala nga bw'okiwulira bano bagenze mu kibuga ne bagenda maaso okuba nga ate bonoona buli bizinesi eriyo tebaliiko supermarket tebaliiko biduukaduuka tebaliiko saluuni buli kamu ne bagenda maaso okuba nga bakayiwayiwa nga bw'olengera mu bifaananyi wano wabula ate jjukira nti ensonga ebakoza kino kyekyokuba nti baagala eyaliko omukulembeze w'eggwanga lyabwe amanyiddwa nga Jacob Zuma ateebwe jjukira nti omukulu ono yakwatibwa era n'asibibwa nga bamulanga gwa kulya nguzi mu nsi ye yes era bamusalira emyezi 15 nga musibe abantu bano kye batakkanya nakyo bagamba nti ateebwe wabula omukyala amanyiddwa nga Sheila Gashumba olwalabye embeera efaananako bweti yavuddeyo n'agamba nti pulezidenti w'eggwanga lino aliko essaawa eno yeetaga advice okuva eri omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga lya Uganda abeere nga ate amuwabulako amubuulire butya wakwate bannayuganda singa baba bavudde mu mbeera olw'ensonga nti bannayuganda tebasobola kwekalakasa kutuuka ku ssa lifaananako bwe lityo ge magezi geyagenze mu maaso okuba nga ate akola ki amuwa n'agatakolaga bw'aba asobola yeeyazikemuuko omukulembeze w'eggwanga lya Uganda agenda amukwatiremukko essaawa busaawa mu ggwanga erya South Africa bajja kuba nga ate bateredde dda mu layini omukyala gwenjogerako yono era nga mukadde ke kamu olunaku olwaleero agenze mu maaso n'abeera nga ate avaayo n'akola ka caption ku social media platforms ze nga agezaako okuba nga ate alabula abasajja yes abagenda mu maaso okuba nga ate
benda kuba girlfriends baabwe obanga bachitinga kuba girlfriends baabwe okugezaako kubanga ate basanyusa bachali baabwe naye nga ate tebakimanyi nti bachali baabwe bebaagala okubanga basanyusa ate bennyini bebagenda maaso okubanga ate bakola ki nabo baagala bakyala baabwe oba nfuna bulungi yes omukyalo yagenze maaso okubanga bategeeza nti mulekeraawo omuze ogwo gwe yagala mukyalawo bibyo mu mirembe gyo naye gwe ogenda oyendera okuba nti ogezaako okusanyusa kyaliwo mbwe omulage nti nze nsobola okwenda ku girlfriend wange kumba ate kyaliwo naye akuyita mabega wabula nga tekinajjukira nti omukyalo ono mwennyini yagenda mu maaso okubanga ate atambuzibwako amawulire gye buvuddeko awo nti yayawukana n'omukulu amanyiddwa nga Rekman kakati no bano bavudde ne bagenda maaso okubanga ate batukuba omuhabbatina ne batulaga nti bo bakyali wamu ekintu bakyakikwasaganyiza ddala embeera bwetyo bwefaanana okuddawo ku mukyala amanyiddwa nga anti kaduuka Chloe ono naye yavuddeyo nga tanywa guteeka nagenda mu maaso okubanga ate asomera bannankulu ne bassenkulu abagenda mu maaso okubanga ate boogera ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba nti mukodo yes sigenda kubanga mbimwogerera kulekera eddakiika entonotono awo omwewulireko ate oluvannyuma twengere mu maaso n'amawulire gaffe. Strategy ya Bobi Wine eringa ya Yesu yennyini omwana wa Katonda omulondemu abanaagumiikiriza bajja kutuuka ku ntikko naye mpulira abantu abasinga mugamba Bobi Wine mukopi ate n'owulira abayisima nga bakaaba NRM nkopi kati what is going on in this situation mpanayireka mbabuulire mulina obuzibu bw'okwagala okutunuulira okumpi ebyewala ne mubireka abantu abasinga ab'e Uganda n'abawala ababadde wano mu Uganda abaali basinga obungi oba abantu mwenna abali mu Uganda mwafunuuliranga bintu by'amangu kwegaddangako n'ofuna naye kati n'omuni ogwasala nkizza mu politics omuntu yenna atalina bugumiikiriza atasitinga ku mazima mpulira ennaku zino batamala emirundi junior mwesomesa zivasi za Bible musima Yesu n'akola bwati Yesu yalina we yabuulirako okulya mu bantu enkwe Yesu alina we yabuulira okubeera omukumpanya Yesu alina we yayogera nti mubeerenga mubba ssente z'abannammwe kwe mugaggawalira anti kwe mubba zaffe z'abalwa musolo kwe mugaggawalira nawe n'otula mu kamera otandika okwasaamirira nze olunaku lwakeera ku makya gwe tamala emirundi junior n'ogamba nti watuula ne full figure namanyirawo nti obwongo oli mumba tuutu tolina magezi nawulira nga omugamba Mrs. Full figure ku bwongo bw'olina kati wasomera ekyo mukisha mulungi nakikugamba nti wasomera ku ssente zaffe z'abawiba musolo toyinza kuke abazadde mbagamba nti funa yakadde ozakatambye mabega otule n'ekyana kyo n'ogwana gwokebere mu byasoma birimu amagezi bina gye bibatwala gwe singa si ssente z'amuwiba musolo singa ofaanana bwotyo yenna okamuse ssente weziyarayo okamuse olinga abeewakeewa okamuse olina ssente naye yenna naawe wennyini weefulya teweetegeera mulekera kugenda nga mumanyira buli omu anti kaduuka mubaamuwa yalya. The man I made in campaign zali ziva mbantu banupu teziriko kakwakulizo tezaliko waddokola kubanga people always told me pin there your number tukuwe nange nabeerako mu struggle nze nali mu struggle to the extent of taking my son ngwa mwezi gumu ne weeks 3 ne tubeera mu komera watali wadde ekyokwebika obo kitegeera so Bobi Wine mwana wa Katonda amanyi balina okusigaza mujja gende endigeza bula mwetawuza ate tujja kubasonyiwa lwansonga bwe mutwe bwe muli ku mayumba Bobi Wine yayimba kusamwe ekitiibwa Mr. Eddie yawe nkusamwe ekitiibwa sebo nze omwana we Eddie yawe namumanya ndi mwana muto naye nkuze nange nsobola okwepangisiza nesasulira ennyumba nsobola okufuna ssente n'enzimba okitegeera kati omuntu gwe namanyanga mwana muto what do you expect from him mwe mulowooza okwegadanga mwali muddeko family ya Kyagulanyi nga bagamba nti simaabatuusiza abakazi simaabalina banne bano they are principled baakuzibwa ngera bw'owulira President Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti taliswaza family ye taliswaza Uganda ye waliwo ekyenjawulo ekimulimu kyemutatunulira n'amaaso kulaba abali b'enkoye mubeera okitegeera abantu abasinga simanyi lwaki Katonda abawo obusajja kireka mulina n'ebikuta temuli batayirire kubanga obusajja okubufuna waliwo structures ezikufuula omusajja abasinga no mu Uganda temuzirina kati kiringa bwonokera ku batano osanga full figure nga atudde Tamale Junior ng'otudde waawo waliwo bajjo waliwo basajja mivule yalima embizi n'akungula ente n'obumyu n'ongamba ne mwegattako ne Sematimba bwe musaana nakugamba psychology subject yabo abaagala okugeza obubina abagala okweyerusa ebyebyo naye kati mu Uganda gye tulimu mu kifo ky'okutuula ne mwogera ku bintu ebirimu amagezi n'ogamba nti bannange ssente z'emmere abantu enjala ebatta abantu bali bubi otunuulidde nyumba z'abendi ze mutunuddeko mwenna dakitaata yali avuddeyo n'alaga buli kimu kyazze afuna
mulekera okugenda nga mugwira na buli kimu. Season ya Robert Kyagulanyi Center mu president we Uganda eringa ya Yesu Kristo bali n'okusigana babamanyi n'abalina okumuvaako. So kyovora banga akuma embizi endiga ente ebyenena kabootongo kaboole mwenna ayogera namwe, but the difference is nti alina buli omwe emboozi ye buli otoloza atajja kunyumya nawe bya politics ajja kunyumya ayimirira nawe lwansonga bamukume mwagala baba sharing mwagala balabe nga ayimiridde nammwe, but he knows you more, he knows you better. Abantu balina okusigala nabo mu kintu kyabamanyi. Let me tell you this. So mulekeraawo Tamale Junior wangambye musimange ngenda kuvayo nkwetondere inze anti kaduuka inze obo ino mulala gwoyogera kola bangana okwetondera abali mu amagezi ero kati ategwe ebitu ebone butandike mwesenge jomanye bwoyimiridde ne bwoyogera okitegeera gwoloza buli omu yenna okubeera obulungi amala alina kugamba funa olupapula n'ekitabo gende ng'owandiika buli nnyumba buli omwaka bulira ekyekola ne wajja ssente okitegeera. Abantu boyogerako ba Luganda bali balina omusaayi gumu ba Luganda beeyagaliza. So ye bwafuna ayagala ne munnaafune naye mmwe mwamanyira kweryamu nkwe. Bayibuli ebagamba okulya enkwe nambawulira bagamba Bayibuli egamba abawemula biki Bayibuli abagambako okulya enkwe n'okatundu yako nanga kalinga kawumpo kenyuma tumbaavu. Oye mukyala amanyiddwa nga anti kaduuka Chloe yes okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador ono gye buvuddeko olunaku olw'eggulu yasudde famire ye n'abeera ng'ate agitwala ku Ssanyu FM gy'akakalabiza emirimu gye wabula ng'ate awo we yasinzidde n'agamba nti yes mbatutteko ku mulimu gye nkolera balabe ssente ze bafwenka gye zifubutuka naye nga ekintu kino si kibi kiba kirungi nnyo n'otwalako abaana ku mulimu gy'okolera ate taata bw'oba ng'ozadde omwana ow'obulenzi kiba kirungi nnyo n'omuyigiriza emirimu ate naawe maama kyekimu oba okola omwana omuwala n'omuyigiriza ssente wezikola ki bweziva kiba kintu kirungi nnyo eno enkola etera nnyo okukozesebwa mu bazungu naye ng'ate ne wano mu Africa naddala mu ggwanga ly'e Uganda naawe osobola okikozesa kubanga omwana wo asobola okuvaamu omwami oba omukyala ow'embala. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulukuku ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 oba omuweereze ka meseji ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Yes, omukyala amanyiddwa nga Nakawuki Shamimu agamba nti olunaku olwadde amazaalibwa ga muwala we amanyiddwa nga Swafiha. Yes, katwagalize amazaalibwa amalungi baby girl balikuba ate hogyekumirako okuddako ku muzungu wa Eddie Kenzo agali mu kuboga gena maaso kubanga ate gamuddedezanga agagamba nti ono ali tumbu ate nga tumbu eriyanga bikira nti amawulire agafaanako bega ti bulijjo gafuluma naye ffe tusigalawo kuswame nga tulindidde tulabe ki ekiddako. Yes, batugamba mbu ali lubuto era nga lwa myezi 5 so kati tulindirire munange kyonna ekinaaveeyo mukadde kekamu omukulu amanyiddwa nga Pastor Andrew Jengo. Yes, naye waliwo agagenda mu maaso kubanga tegamutambulako ngagagamba nti ono oluvannyuma lw'okuswampata TV presenter owa Urban TV amanyiddwa nga Linet. Yes, avuddeyo ng'agamba nti ali lubuto lwe era nga lwa myezi 3. Kinajjukirwa nti omukulu ono still yafulumirako mu mawulire emabega kayo nga kigambibwa nti yali agenda maaso kubanga ate aswampata omukyala amanyiddwa nga Sasha Brighton naye ne bibuliraawo bityo so katuwetegereze embeera okuddako ku sayidi ya mwana amanyiddwa nga Caroline Marcah. Yes, ono naye y'omu ku abo abasanze embeera enzibu ku social media wano kuba social media in-laws. Ono no yavuddeyo olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okuba nti ebigambo byayitingana bwe yeyagala ne Katse ate nga kigamba nti Katse mulwadde bangi ne bagamba nti naye yandibanga muki mulwadde kati nno ono yagakiddwa okuvaayo ku Facebook live olunaku lw'eggulo n'agenda maaso kubanga ate alaga abantu HIV test results ze ng'abagamba nti ali positive n'agamba nti ekintu kino ekyokuba nga bagamba nti yeyagala ne Katsi kyakyankalanya obulamu bwe nnyinnyini ddala abafamire ye batya bamubuza ebibuuzo bingi so nga ate mu kaseera ke kamu n'ab'emikwana abamu balabibwako nga bamukyawa nga bamulekaawo mu bbanga tayotayo naye ng'agamba nti ekyo byonna byonna tebimulemesa kubanga ate asigala ne Katsi nga kyaliwe kubanga ye ng'omuntu ayagala Katsi ate yagamba nti akulidde mu bantu abaliwo obulwadde buno alabye ku bantu nga bafa ab'obulwadde buno nga babonaabona nga bayise mu mbeera enzibu ddala Katsi si yali awo nti atiisa nnyo nti tasobola kubanga ate abeera naye ebyo byonna bwona muwala Caroline Marcah bw'ati bwagenze maaso kubanga ate abitegeeza abantu naye kinajjukirwa nti abantu bangi nnyo abagenda maaso kubanga ate baboola abantu bano
nga babalabanga oba ki naye ne beerabira nti buno obulwadde si bwe buli awo obutiisa ennyo nga wolona akukutte mu nnaku bbiri ogenda kubanga ate okola ki ofa oba obusinga oba teweefuddeeko munange mu kaseera keekamu omukyala amanyiddwa nga fiye yase nga ate ono yaliko omukyala w'omukulu oyo MC Katsi naye bw'atyo naye yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate yeeyogerako nga alaba kimususeeko ba social media in-laws nga bagenda mu maaso okubanga ate bamuvuma ng'omugeji ogumuyitiriddeko yes omukyala ono yagambye nti omugeji ogujja singa abeera nga takola era ng'abadde mu lockdown nga talina kyakola kati omugeji ne gujja naye kati essaawa eryegeze maaso okubanga ate ahitinga gym asobole okubanga asala musavu n'agamba nti singa aba akola omubiri gugenda mangu so singa ate atuula omubiri gukola ki gujja mangu era nga bangi babadde babijweteka nti alina amwagala amulabirira amufaako ennaku olaba nti alina omubiri n'agamba nedda ye okuba mulaavu tekimwetagisa ate kugejubuka wabula ekimugejjesa kyekyo ekiriwo kyakuba nti munange abadde waka ng'afwenka bufwensi talina kyamaanyi kyakola naye kakati asazeewo abeere ng'ate omubiri agukola ki agukolako gubeere nga nagwo gukola ki gukendeera ba social media in-laws mumalako omuntu pulaani naye nga jukira tino omukyala amanyiddwa nga Carol Natongo yakalakatibwako nga bamugamba ageza amatama brabra biki n'avaayo n'ayomba naye nga talina kyakuza bamaze okuba nga ate bamukomerera omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz ono okuva olweyasimbula n'agenda mu ggwanga ery'Amerika mu bya BET Award yakakyaluka era ng'ono mu madda ge yakomyewo ne mu mmotoka eri yennyini emanyiddwa nga Rolls Royce era nategambibwa nti ebalirwamu ensimbi eza $35,350 yase omukulu ono bagenze maaso kuba nga tebagisabukula olunaku olw'eggulo nga omanyi nti ye ayagala amasape nejjukira nti alina emmotoka mpitirivu ddala era nga kano yayongerezaako bwongereza ndowooza oziraba asakumira mpeera girabakumira atanakuba nga osubscribinga genda maaso kulinga ate osubscribinga mbagala nnyo mbeere bulungi mweraba